bibi nnyo ate nga bitiisa. Oyogola mu kifaananyi amannya ge Jemba Audu kati omugenzi abadde atemera mu gy'obukulu 12 y'omu ku bayizi abadde balina otulo ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Jemba Audu abadde awangala mu disitulikiti y'e Wakiso ne bazadde be. Yeetuze olw'obusungu obungi bwe yasabye ekyo yabadde yeetaaga ne kitamuwerwawo mu budde obwo ye n'agamba kannejje mu bulamu bw'ensi eno. Twogeddemmuko n'abatuuze b'ekitundu ne batubuulira ensonga lwaki omwana ono yejje mu bulamu bw'ensi eno. Netugezaako tumukwateko omwana akyabuguma naye nga asiise ne tubagamba ekituufu ono omwana afudde. Wano we tweyongedde mu maaso ne twogerako n'afaanaganya erinnya n'omugenzi Abdul Katende nga ono ye chairman w'ekyalo. Okusinziira ku ssentebe agamba nti omwana yasabye bakadde be seeti abula mukadde omukyala amanyikiddwa nga Nakyanzi. Mbu maama yagaanye ogimuwa n'amuddamu nti muli baana bamulekwa genda weetuga oba weetuga. Omwana kye yavudde akola ki? Yeetuga n'ejja mu bulamu bw'ensi eno. Kibi nnyo, kibi ddala. Omukyala agamba nti kyavudde ku mwana okubagamba mbu twagala mathematical set ey'ebibuuzo enkya. Omwana agamba maama nkubire taata aganye okugimpa kati nkoze ntya. Omwana na maama we n'amugamba genda weetuge muli baana bamulekwa. Mukazi mbu yagenze okuyita simanya mu lukuubo lw'ennyumba ng'omwana aleebeeta. Katende agamba amaka ga Sonko Shaban ngono ye taata w'omugenzi galudde ebbanga gagugulana ku nsonga za famire yaabwe era tebatanga kujja mu ofiisi zaffe. Kuba omukyala abadde n'abaana 6 omusajja be yamulekera naye ng'omusajja ajjawo bwalumu na lumu. Era ensonga zaabwe zirudde ebbanga zitambulira mu ofiisi wano eyaffe nga tuba kansolinga baleme kwetwala n'amaanyi. Ekirala nkubiriza abazadde okukola counseling and guidance mu baana ne batuula nabo ne babazza eri Katonda n'okubayigiriza ebyokukola n'obutabakambuwalira.